Gala watakyala banaga. Sina kyenda. Ogenda jimpa giteekeko. Media. Tugenda kola media. Tugenda kola media. Sanyuka TV. Sanyuka TV na NBS awela. Sanyuka TV. Tugenda kwogera kuki. Jali ya walo. Kadira obuzibu obulirawo kyaliwo. Nze ninamu okulowooza NBS tesobola kulinnya ne Sanyuka TV nga bazze wano kulwa mukunja mu bulungi. Kati olaba kyali wange NBS bayinza okuba nga bakutumye ojja otwale interview. Ne interview eyo tegenze mu lwa bulungi, toginonye mu lwa bulungi. Gwe toli mukyamu era oyinza n'oba tomanyi yadde ekigenda mu maaso. Naye gwe kijje ku nze gyali ya Waloda yasindisa. Wali ondabyeko naye kiŋŋamba sikola nako interview nga sirejjayo. Wali oginkozeeko. Emirembe gy'ajjaliya wali mu 2021 we yajjira ku NBS n'emukyaza ne Sanyuka ne bamuwa obudde n'ayogera byayagala n'anvuluga n'amala n'addayo mu Amerika n'embegayirira nange munkyazeeko mbeeko kyenjogera ne bagana. Wali okola ku NBS? Kati kankugambe gw'oli mwe muli baganda bange. Nze NBS okuntambulira nti ezze wano ewange wembeera mpulirira ddala nga tezze mu bulungi kubanga NBS yagaana dde okunkyaza nga njegayiridde ku eyo ensonga. Emikolo gyani gwe tolina buzibu kyekyo kyenkugambye era TV si bwe buzibu omukozi wuliriza kati ompuliriza obuzibu buyinza okuba sina bwa Sanyuka nga yonna ne NBS nga buli ku bakozi nga babiri oba basatu ye baali ya sente za Jali ya Waloda empalana ne bagiteeka ne ku mukunja kubanga let me for the telling you the truth. TV yakyaza Jali n'amala okunvuluga ne mu kooti omuntu waba yasse omuntu omulamuzi akugamba ne wowe obujulizi n'ogamba namuse omulamuzi agamba tuwongere tunoonyereze. TV yakyaza Jali n'amala okunvuluga n'ankola byonna nemuta n'agenda nenjikubira nenjigamba nange mumpe ey'omukisa njije ntuule nange neeyogereko. TV eyo yagaana okunkyaza. Kati essaawa eno namaze okwogera ebituufu ku Jali ya Waloda nti NBS ezze wange waka Sanyuka TV gwe tolaba nti akantu ako kalimu ekitatege nageze ddyo tuuka ku eyo level. TV ensitukire nze sirina buzibu ku NBS, sirina buzibu ku Sanyuka, sirina buzibu ku management yaayo. Nga wonaakola ewuwo n'oleeta omukozi n'abeerawo omukozi n'adobonkanya ebintu. Kati wayinza oba waliwo yali ya sente za Jaliya era essaawa eno nsobola obawa interview ne batuuka bano bennyini. Kati ono ye munnamawulire agenda malobikwata abibatwalire batandika okufuna obugambo obuntu bwe bayungayunga bayunge kano na kano bayunge wali Jaliya okakana bagambe mukunja banvuyise nga we banvuyise ogwasooka ku mulundi guno ttaano wange tegenda bavuyisa era amurwedde okuluzinga emikwano gyonna oli ne wabagamba abaddanjagala newaddeyo ebyaddala. Sanyuka TV weba wano wegenda okujja obusungu bankyawe ku kya Jaliya bankyawe nabo bazadde bazaala bankyawe. Jaliya yaŋŋamba agenda kunkomera nzikiriza nkome. Kati Sanyuka ebeereyo mu ewaabwe nange mbeereyo ku kitebe kyange kuba nze okuŋŋa nti Sanyuka erinnyeze wa mukunja era nsose gamba bakopolo bazze batini tewaliwo nkambi eyisaawo bino byonna bizze kyali wange gwe tolina musango. Kankugamba ekyamazima
Sanyuka yennyini NBS erina n'omukozi era gwe ngenda okugattawo sitiiru y'omu ku yannona mu bulwadde nalabiramu ebintu bingi kyali wange ojja kunnenya okunyiiga kyali akola nammwe yennyini awo ku TV yammwe yantwale wa Hamu Kigundu muganda wa Hamu n'amuwa emitwalo aga yampa emitwalo 10 ate naye n'amala nannyonoona nze ngamba bwenti wano oli ku kitebe woba ku kitewulira wano ku kitebe n'okuleka okwogera just lwakuba nkumanyi nti tolina mbwa just bookolera maybe emuli emivuyovuyo kyolina omanya wano senga wawoomye era saagala mubeere nti owoomye mukube nti anja kusisinkana naye sikyayagala mbe na muntu nti anjagala misana ekiro tanjagala tukutule nkyayira ddala oba tonjagala kiro n'emisana ndeka tonjagala essaawa eno namaze kwogera bino bigambo nti NBS ekedde wa mukunja nze nazukuse ku makya nga ndaba kolo ya NBS Sanyuka nengamba Sanyuka okunkubira ku makya bwe kuti Jalya bwe gaba gamubugumye nga tasobola vaayo nze Jalya yankaka neneetonda nga saasobya nenfukamira neneetonda mprotecting family yaabwe kati ye essaawa eno lwaki tavaayo ne yeetonda nti nedda mukunja omwana namubiya lwabwerere tafunanga ku miliyoni 17 lwaki tavaayo nga kyamutuddemu akwate family ye gye yawa ssente singa bino bye bali okugattagatta bino luutu eno byaddala buli ayingira mu bino abijjamu manyu jja mu byaddala nze nanenyanga alien sikini nengamba alien weegobako otya omuntu bwati abantu bano otuuka n'obata n'ogamba bannange kambe munaku nze mundeke mu nnaku yange nga TV webadde tennoonya wange ebeereyo TV ebeere waayo nange kambeere wange NBS sigenda bawa interview situnda interview nti muganye kumpa sente ze nina gitunda sigenda bawa interview dembe lyange oba mpezi nga kimenya amateeko gano wa TV interview okitegedde newe mba namaze kwogera ku Jalya Waloda era essaawa eno ono basobola baba bamutumye nga mukozi kuba mukozi wa NBS Sanyuka mumanyi nze abakozi bayo sibalinaako ttabu naye mulimu oba abantu nga 2 3 nga ye wamaloli ya sente z'omulala oleeta otya omuntu n'ayogera ku mwana w'abandi agagamba ago gonna ate n'ogaano kyaza omwana w'abanno ensi envumidde emyaka 3 ndi mufere ndi mubbi Jalya naye n'ayongerezaako n'ayagagala kuba amativi amanene gamukyaza amativi amanene gagenda kutulugunya abaana b'abendi tutunule butunuzi ffenna tulya ku TV gweoyagala gamba banzaalira mu TV mulimu eddwaliro erizaalisa kati twawukane naye wenfa tenziika nange sijja kuziika atanjagala misana n'ekiro bireke plastic stimairo ziweddewo nze ekiro nabadde byenadde njogera byabadde byaddala nagambye newe kuba kulama ebyange kambigabe Jalya yanzitangijewo bino byonna Jalya byali okupanga mbu NBS tezze mu bulungi eddeyo nga we yamuwa platform nanyonoona kati bagatta banjijeko interview mbeko byenjogera batwale batemeetememu bagatte obugambo nga ddala nze nabwogedde bagattemu obwa Jalya awo bavuyise ng'ebyeddala nze nabyogedde tolinawo obyegaanira kati okubyewala byonna kyali wange kino nkikoze lwakuba tondagangako mbwa singa musindisi oli omukozi waabwe omulala waliwo awo omukozi waabwe gwe sinayagala kwatuukiriza n'abanga yazze gwe tanulira abadde agenda tegeera nti abaana b'abantu banyiiga naffe tunyiiga lwakuba tusigala tuseka so n'olw'ensonga eyo saagala kwogera bigambo bingi ali wange yadde okolera TV kimukalisa simulinaako tabbu ne TV yamwe sigirinaako buzibu wabula nga kyeyankola n'entuusa mu bulumi obwo oba management teyakimanyaako leero ekitegeere nti enkola yaayo gyekolamu emirimu ne bw'oba mulamuzi tosobola omuntu ne bajja naga gundi yakoze bw'ati n'omusindika ku kalabba nga tonoonyereza ne bawa Jalya obudde bungi nnyo n'atuula n'anvuluga nga waayagala nze yadde okunkyazaako yadde okunnoonya ewaka kati lwaki bannoonya leero after 3 years ngeze ensonga zaaliwo baagaana kompulitire nga we mwagaana Sanyuka TV Kopolo saagala musajja afune buzibu bagambe nti tusembye mulaba wamu bamwerekere bamutuse pa mwerekere mutwalo ogenda linyirawa ogenda linyirawa ogambye bino byonna mbikozerwa ddembe kuba twemanyize kansikemu bakutwale saagalawo nofunewo nsasagga bagambe ntino Kopolo anti bino oli ku kitebe ttaano bino byalaali mumutwale mumuwerekere mumekenge siwaalinya nsobola n'okugamba bakutwale mpaka ku NBS
Gonja. Nze ngenda genda naye ne live Ayinga wadembe n'ensonyi bagambe bazifula obusungu nga omusajja wamuntu yeetayina buzibu nebanga mboina YouTube otegere nti twaze mu byadda tugende kati bakutwale mpaka w'olinnya kangendere ne live obujulizi nti agenze mumutwale Sigale wani. mumutwale onanko mayanja tayina buzibu singa kamakona ke kazi yantugende ogendanga mukungu sewo tetwagala wekwasa abantu babano kuliko 200 mu 100 oyagala bagambe nti no kyoba ki live yino eriko abantu 200 mu 100 omala kulinnya ne tulaba ng'olinnye ziri awo taboda itawo taboda tumutuuse paka ku bbala oba tumutuuse paka ku NBS tugende kukuba wofuna obuzibu nedda ssebo wofunira obuzibu mu kkubo oba bamuwemu ka transport muddangayo aba NBS nesanyuka zamu wama musigaleko ndowooza mukirabye agenze mirembe tiwaba wagamba mbu twakoze violence simanya yabuzizza kamera simanya biki twagala kuddamu busajja bwe NBS nasanyuka tumanyiira musigaleko wama tuddeyo omukulu ate bakopolo mukoze bulungi ne mutakalinnyamu negwe kale kafuke mu ngoye enamba eri kubbayo abagala enamba ya mukunja eri kubbayo mukebere kubbayo mu kikomera kyaffe tetwagalamu NBS nasanyuka Lwakutaano lwamukaaga 5
Aluse bulungi. Ango Mayanja abo totambulanga nabo. Zeyeka abo batandise okunkubira Kumacha wenkuzukusiriza. Nkugambye bakopolo yeyanze okusiza nga NBS nesanyuka banzisa amasimu. Babere wabwe nate tuberewo bajja kulya paka bubi ate adane notwaino omutwalo gw'omutambulirako tabocheza awo nyenze ngulabe madde so gukuba cheke ne mutwala atokebiremba abataja kubeya babanje kati atuvunana kasita TV yetusanze waffe nzisigeze ku TV ya nakafulumaawo olaba mumuleka n'agenda yekka nabanga yakatuuka awo nagwa mu banyolya n'agamba galawo koolune bakoze bweba awo fe tuba tulufiiramu boyo kamukola bagende sikyayagala kunjagala munzikiza it is either njagala oba tonjagala sagala bibe bibiri emisana mwagala yasose n'okugyayo microphone enza okola nga yabugyeyo dda ebyo byonna jalya yalyo bigatta Luli yagira emmesa lereebeewo yalyo noonyo bigatta negayirira TV entyanze neeyogereko jalya yagaana baŋŋamba omukulu agambye tayagala mulaba mukamwa kati ate omukulu essaawa eno ayagala mulabe mukamwa ntakunabigibawadde naye omanyi okuzuukuka n'okwebaka nkyebase omukulu oli eri okyanywa buntu bwo nga kokola nzuukusa NBS ekuba eŋŋamba banengane teri kumenya tteeka waneeno soda otambula omulwaki okuma omuliro mwagala okubategeeza ebigambo bino tugenda kuddamu kulaba wasanyuka kati ate babasindika oli eyantwala ewaha mu kiggulu baba kusindika oyo najja wano kati tubadde tugenda mutereka wano mpaka sanyuka ngezo abadde alina oterekebwa wano wiiki namba soda yagula n'emmotoka oyo bayi mwana osanga omuntu akola mu TV nga naye mukozi bajja mugoba n'akulabye ennaku okitegeera n'alowoozesa abantu nti TV yonna nkyamu kumbe mukozi omu oba babiri be bawaddeyo emitwalo 5 bakujonyese bakumaleko eddembe ku dduniya gw'omanyi ebintu byensirikidde olw'okufuuka fala nze mume nga mbe munaku nzikirize ndi akakomando abantu benjirawo omubiri balya nkoko ate ne bamala ne bammanyiira ne banjolonga mudduka enewe kati nsirikidde ebyama bya jali emyaka 3 mpolotekitinga famire ye nakkiriza mbe mubi mbo kati essaawa eno akolaganye ne TV buli yagaana TV yagaana luli nga ngisaba mu bulwadde bwange nsejjere mpolampola ntuuke ku TV wennyonnyoleko nga nze ngenda ewaabwe nti ate TV bukeere ejje wano kuganja yeze ewamukunja kati nze munene ku NBS oba NBS yennene ku nze kati njagala banyiige nga balina n'ensonga lwaki banyiiga musonge nani agenda onyiiga mukozi oba bagagga be bamanyi omugagga alyawuwe n'omwavu alyawuwe kati tusigale awo sikyayagala sigenda kuddamu waana muntu sigenda kuddamu waana muntu nsobya ng'omanyi sigenda kuwaana full stop saagala kunjagala mundeke mumpe ebyange muleke simanyi naze yennyini ye yakunyagulula si yoyo ekitegeeza alina n'okuba yakunyagulula yatidde buti n'asindika olwo babadde balina gwe balina ottuma ale balina okuba nga ate ayagala obutaala nolaba tazze alabika yabagambye nti omwana oyo we yali omulwadde namutwalako ewaha mu kibuga ne batuwa sente ewolyoke wonna omwamu mukwatireko ojja kuyisa omuntu wano ku kitebe kuganja no ama batuyisa bayinaye buli gwemmanja mu by'emirembe azisindike busindisi tulina ne gwe tubanja ku federation kuba saagala nfe nga sirina na bye mbalekera oyo jalya mumalirivu akumalawo
omuntu asobola okwekaza n'onnemeramu emyaka 3 mbuwampa miliyoni 17 nga nafuna miliyoni 3 oyakutta kati azite nga bampadde ebyange mbibalekere manye temusigala bubi wampadde TV tosooka gifulumya boyi Ndi wa Ntebe. Nabadde nebase wampadde ki? wifi nakuwadde otulo weba Wifi nze agenda nayo. Jali yasije yajja n'agendako n'agigana. Jaliya yakyala ku TV egi NBS Sanyuka era we yali ayogera bamuteeka ku mitimbagano ebiri nga wodiza ku Sanyuka kwali ne ku NBS kwali tokoka kwe yakyala omugagga n'ali nnyonyonyi n'adda mu Amerika ng'amaze okunnyonoona TV n'engisaba enkyaze mbu omukulu ssente ze yawaddeyo n'asoboloziwa kati basigaze ssente za Jaliya bandeke buno budde ngamba otya mbu TV yakedde wange mbwe ennonga NBS esituke empaka ew'omukunja abo nga tebalina kye babala kuvuyisa Fati akuba. Ali seti. abo bayinza n'okukwata ebifaananyi ne bagenda beeditinga amaloboozi Mushiba asinga ne Jali okunyirira. Alabe. Amawe kiri. Nzafalo. lwaki sifunayo t-shirt endala wapala funayo t-shirt eya kala endala t-shirt eno njamade funirayo t-shirt eya kala endala nfunayo ne baleeta wapala bikolekaawo t-shirt awo oba ya black oba yaki Kiguli. n'obanja abantu nga bavuga mamotoka kyokka ate abavuga amamotoka nga n'obabanja obabanja ate ne batandika kujolonga bali kuziza okutwanyimirira obalekedde essanyu lyabwe beyagale bo baamala okusobya bye bakusobeza n'ogamba akambaleke ate ne oyo omuwala Jali yagolaba n'ennyonyi z'alinnya atuula mu bizinensi kirasi ali kulepuka ne mukunja eyatuula mu migugu mu bafuulu figa nze gwali olepuka naye kati kyembuuza n'akanyonyi ke natuulamu akekkata kamuluma bw'oba wagamba nti mukunja ngenda kukomya nesikoma kkiriza nti bigaana kiteere kola birala kopolo kyoga t-shirt eriva Kenya boy kati njagala banyiige bulungi nga ne bababuuza mwanyiigira ki nga waliwo ensonga gye babagamba kiruma nnyo omuntu okunyiigira nga talina nsonga bamubuuza gundi ofa naye waaki nga tasobola kwogera nti omugagga Jaliya yatuwa ssente tuwalane kubanga tebana na nsonga gye bayinza kugamba nti tokunoonya n'otubula bw'obanga wabakuba yogamba nti bannaye kanzije nga leero saababuzi okitegeera nga baagala okujja banvuyisi nga saababuzeeko byonna Jaliya yali obipanga time eri wabegayirira Jali yavaayo buvi weetonde nga nange wenneetonda nga sisobezza kati naawe wulira obulumi bw'okwetonda nga tosobezza ag'amaziga gennaka Mukama yakutegekera nti buli gaggwewo nobody can stop Raka. Nobody can stop era banaye mukendeeze enseko tusekaseka mannyo kusinikasinika mannyo buli kadde omuntu newaseka gwesekako katono tetuseka nnyo tuleka gye tukomoseka ennyo bano abantu balowooza tuli basanyufu nnyo basobola bakolamu operation eyo Jali yatamanyi bantu balizaalira bizibu bennasiriki Papa.
Kadogo. Kopolo kadogo. Kana baba ndabajio bana. Alo. Gwe mituku. Fayo. Saba kumasa katono. Ndabajio gwe. Bina ne midugu. Zo muntu wokukitebe gwenzira mulaba nga aseka amanyo ne gaggwayo mu kibuno ofulumirawo. Omuntu ne womulaba akusekedde gwesekako amanyi agamu galengeeyo. Bano abantu baleka bwe batulaba nga tuseka balowooza ffe tusinga essanyu mu dduniya. Balowooza tuli bannaabwe. Gwe buli wakulaba ng'oseka ngaddeyo ng'agamba banne nti bali basanyu. Bundikkirira totumalako mirembe bagitumazeeko dda. Waliriza nnyo gwe nandaba ku Mon TV Emboozi mu UG abo balinyo balidde ddala nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkakasa nti no bitambula bulungi nnyo side eyo nzizeeko ku kitebe wano ewa omukunja so wali ali okay tana tabu yonna lero nsanza asimuteka green wali wonna so tuze tuwayemuko ku mboozi abo bitambula awo twagala okubanga tunnyonnyoka bulungi nnyo nesooka onzikirize asooka akubuuzeeko Bane mbalamusizaako abaana ba maama biribirya naye. Oli mukama akyakuma. Amina bitambula bite ekitebe kitambula kitya? Ekitebe tekibadde na tapu yonna. Tubadde ngayo mu mirembe. Najjaliya ya bipanga. NBS tesobola kunumba waka wange. Ku myaka bbanga lyembadde nga ntoba n'ensi. Tebajjangako wano leero ne bagamba nti kweno sitole bazze. Kopolo waliwo bakopolo bame. Abiri muno. Making sure nti ebweru awo tewaliwo omuntu mulala yenna ababaye bayinza okuba balina kye baagala okukola ttaano. Yeah. Be set. Penza kungamba nti omuntu eyakomawo eyalinnya ennyonyi nava mu America najja 221 TV emu nemuwa chance nanyonoona nanjogerera byanjogeredde bwe yamala okunjogerera naddayo TV neegaana okunkyaza nenjegayirira ng'amaze okunnyonoona nti essaawa eno balinnye bannumbye waka wange set ebweru asobola obanga munda bayingidde nga basatu ng'ebweru wawambe gattamu gamba kopola abamu babeerewo ebweru babeerewo yo azze agamba nti naye obojjukira waliwo omusajja eyatukwatako ka interview akaago tewali muntu alinayita ku gate nga tamaze bagamba naye ayinza okuba yoli owa Mon TV owagondi yankubidde amuntu talina buzibu munte tulina kati amaze webali yali awo mbw agenze azze ku setting ajja tumulaba amaze osetting obutebe tubutaddeyo tano nje gwa ng'ambe ekisembayo anti bakopola bali ebweru balina okubaako nti NBS we baba bagisindisa so okubanga yayingidde munda nga bwe bayingidde anyway kwata n'essimu yange yes Ara nanti tano bagambe babeereko nanti biki kale kanfulumemuko mwana yange neeri fayini Pindako pala omwakwata essimu yange nabwe nina ofuluma kuba ne booba munda nga bakwetaga era basobola gere nagikwata gala bakwata video just gikwatise video tekayo gisimbe bwoti yaginkwatira eri ku live kwata nekairungi ekimungu kye
Nani yakola sound?